Embeera ya Honorable Muhammad SEGIRINYA si nnungi wali eri mu ddwaliro ensambya Speaker wa Parliament amukyaliddeko ate nga ye Kaye Wisdom wa ku deportingibwa ngenda kubanga bawa mu bujjuvu wano eno ku Meranke News atanaba subscribing mukwano kusaba soko subscribing liking eno video sharing commenting ateekako notification bell wenteekayo video togisuba naye nga muli mutya mwasibye mutya mwasize mutya kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira nga atandikiddekoko eno ewa Pastor Andrew Jengo onono nga ye mutabani w'omugenzi Pastor Augustine ga yalabiddwako mu bufaananyi n'obuvidiyo ng'ali n'omukyala agambibwa okuba girlfriend we nga bali mu mukwano guli eri ogw'ekimmemmette guli eri ogwalagira bannange funa pastor osirike kumbe ne bapasita bulijjo balina laavu bweti naye Pastor Jengo nga tewatuyita ku mbaga ate tumanye abasumba olina okubeera ng'oli official married naye nga bwo buvidiyo we butyo bwe bwalabise ng'alina oyo mwana muwala ng'awo omulaba omweru waatyo ng'amulambuza ebifo bingi ng'amuwa ebirabo bannange laavu yabadde awo y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira naye nga tuzeeko okusaidiza eno bannange omubaka Muhammad SEGIRINYA embeera ye si nnungi era ssaawa zino ali eri mu ddwaliro ensambya gy'ali okufuna obujjanjabi era amaze ennaku eziwerako ng'ali eyo ennaku nga 3 obulwadde bwaddamu ne bumukuba ku ndiri era n'atwalibwa eyo mu ddwaliro ensambya era olunaku olw'eggulo Speaker wa Parliament omukyala Anita AMONG yamukyaliddeko bambi mu ddwaliro n'amulabako n'amugumya n'amugamba tofaayo ojja kuba otereera essaawa yonna naye Muhammad SEGIRINYA yavuddeyo n'agamba embeera y'obulamu bwe kati yeeraliikiriza bw'abasawo bamugambye mbw ekibumba kye kiriko amabwa n'agamba atandise n'okweraliikirira kuba atandise okwerabiralabira buli kaseera abeera yeerabiralabira ebintu kwegamba n'asaba bamutwale ebweru bamujjanjabireko ebweru naye Speaker wa Parliament Anita AMONG yagambye amalwaliro ge Uganda nago malungi era akkiriza nti omubaka Muhammad SEGIRINYA ajja kuba atereera n'agamba abantu tebeeraliikirira kubanga naye mbw abantu bagamba mbuno yazaalira South Africa n'agamba naye nze sizaalirangako South Africa abalongo bange nabazaalira mu Uganda waliwo eddwaliro erimu erya private waneeno mu Kampala gye nabazaalira so Uganda erina amalwaliro amalungi era n'ensambya omubaka Muhammad SEGIRINYA gyali okufunira obujjanjabi eddwaliro ddungi era yakkiriza mbu bajja kuba bamukolako bulungi nnyo atereere naye nga tuzeeko okusaidiza eno Kabata yavuddeyo n'agamba Kaye Wisdom alina okudipotingibwa n'akomawo mu Uganda jjukira amawulire gafulumye Kaye Wisdom yafulumye Uganda yagenze Canada era gy'agenda okuba ng'ayitira agende mu USA atandika obeere atandika okuba ekyeyo naye ye Kabata yavuddeyo n'agamba omwami Kaye Wisdom agenda kukola ekisoboka okulaba nga bamudipotinga akomewo e Uganda songa ki lwaki bijja nyuma nga mubyerabiddeko era nga mubyewuliriddeko era vidiyo yino kambeere nga ngibalekerako mumwewulirireko omwami Kabata yennyini ng'abeeyogerera n'ensonga ze ng'aziwa lwaki Kaye Wisdom alina okuba ng'akomezebwawo eno mu Uganda vidiyo yino kanjibalekereko mubeere bulungi mweraba wano nembagamba nti ono Wisdom Kaye agenda kudduka mu Uganda nga muwakana nze nali nabitegeera dda nti adduka akozesa linnya lya Bobi Wine afunireko obutuuze Canada adduka agende agambe mu Uganda bamutulugunya bagala kumutta nga bwe yakoze n'adduka mu Uganda Wisdom Kaye ngenda kakasa nti bakutikka bakukomewo mu Uganda wava wano ng'omaze okutunuunira ng'omaze otuwaayiriza omaze otuvuma owaayiriza buli muntu obeezeebeze buli muntu n'ofubutuka n'odduka ne mumala okwonoona ensi yammwe ne mumala ne ate ne mugiddukamu ne mugenda ebweru waayo nga mwefula nti mwagala nnyo ensi yammwe muba Wisdom Kaye ngenda kakasa nti bakutikka bakukomyeyo wano e Kampala mpozi nga si yenze
Nginda kule kisoboka kino otekeddwa okuddano muzine kazozo bere kazo wali ngozunga otekere nti ubwo mutima omubi gwuyina neze futwali wina ku bantu nebibi yokoze ku bantu wisdom Kaye ate omalofu butukoddu kabiki mumaze okozesa erinnya lya Bobi Wine ne mufutukane mudduka ne mu kati oli eyo sebolozo ogenda kubeera bulungi wisdom Kaye togenda kubeera bulungi n'akamu sisobola kukkiriza kubeera mu eyo Canada ng'otaya ya wisdom Kaye nteekeddwa okulaba ng'okomeewa ne Kampala ekyaddondo ng'oyonoonidde bantu mannya ng'okubye bantu Kaye ng'ovumye bantu nga wanzirako n'onvuma nzenna n'ontyoboola n'ompisaamu amaaso n'ompaayiriza nga kwese oyagala ku likes na comments nakulaba ng'ofuluma oyagala kugenda obweru wa ggwanga oyagala content ku banno wisdom Kaye